yerimu mvuka kubayita make seems funny ne muganda we kuba fena banaga tuli ba Uganda kubayita Sefco pure diversion 100% kubanga tekubona tekuli mukubi wa bikonde tekuli member yenda kubona tekuli member ali registered mu kibiina ekiddukanya ebikonde mu Uganda. That is a pure stunt. Buli awuliranga ayagala anoonya ekyokukola okulaba nga awukula bannayuganda okubajja ku mulamwa gw'ebyobufuzi bagende n'ebibuuzi bya social media era tatudde waakiri afuna abantu be bateekawo okulaba nga bakkakkanya akalira akamukutte yataddewo diversion ez'enjawulo lwakuba nti naffe bannayuganda tubuukira buli ekiguddewo. Bannayuganda ebintu ebijja buli social media tubiwa nnyo obudde ne twerabira omulamwa gwe tuliko nti gwa kununula ggwanga lyaffe Uganda. Waliwo abazze okukola diversion okubuzaabuza bannayuganda naye nga tusazeewo okubawa obudde. Embeera eno bannayuganda yegenda tutusiba mu buddu obw'olubeerera tubuukira nnyo ebitatugasa ne tuleka eby'omuwendo omungi ebyandigasizza Uganda. Wulira diversion ze bataddewo okujja bannayuganda ku mulamwa. Akatambi akatuufu katandise. Video entuufu etandise. Njagala buli muntu aina smartphone ng'olina omukutu ku TikTok, ku Facebook, ku Twitter. Munyambe muzikize diversion zino wammanga. Diversion esooka yerimu nvuka kubayita make seems funny ne muganda we kuba fena banaga tuli ba Uganda kubayita Sefco pure diversion 100% kubanga tekubona tekuli mukubi wa bikonde tekuli member yenda kubona tekuli member ali registered mu kibiina ekiddukanya ebikonde mu Uganda. That is a pure stunt. Buli awuliranga ayagala okulumba munna musange makage mwekube so si kutegeka stunt kujja bannayuganda ku mbeera. So stunt ya make seems too funny ne Sefco eyo pure stunt kubanga kubona tekuli professional boxer era tekuli member registered ku bitongole biddukanya ku bikonde mu ggwanga. Eyo state funded stunt oba diversion mujimirize ng'obudde bukyali. Njagala mu stunt endala muve ku stunt za street ganga fighting nazo muziveeko mubaleke tembagoberera dok posting ekintu kyonna mbaleke beekube anaafa buli omu alina ekijja ky'abajjajjaabe ezo nazo temuzigendako stunt ba diversion muzireke. Njagala temugoberera kiboozibozi kya musajja gwe bayita kisa kya Mukama nti muwala bamuwambye. Please don't dare kusharinga ku postinga eyo diversion stunt kijje kunze kubanga omukozi wa government nga akola mu bitongole ebikesi era nga history mubi ani asobola muwambira abaana nga alina n'emmundu alina buli kimu temumuwa budde muleke buli asavinga sitaani amala amweddiza mukitegedde bulungi nnyo. So n'oyo omwami gwe mugamba simanyani mumuleke temutegana nti sibe mu sharinga video sibe wambye omwana no pure stunt. Yagamba Uganda nungi security weeri bagenda tubba emiggo. So kati gogo bagamba okuba emiggo kyekiki ekikuposting santi bamuwambye era gwe kyekikuloza nti bamuwambye mu Uganda eri safe. Mukitegedde bulungi eyo ne mugiveeko. Endala njagala buno baka musindikire omukulu ono ne stunt ye njagala ekoma olwaleero gubayita Gravity Omutujju Wabuyi Gavin njagala stunt ye ekoma olwaleero. Njagala tegeza public nti omukulu ono ali ku stunt era akola diversion as well. Naye mu stunt ne diversion ayinamu ensimbi zaagala okukuba. Ayagala kufuna obuwumbi 3 okuva mu Prime Minister's Office obuwumbi 3. Era nga bamafiya bali mu Prime Minister's Office bibali mu kudiringa olw'okuba nti ono is a state agent asobola okujja naye asaamirira nga kagiga kakalu ku mudaala
okwogera ebigambo n'okuluba Kyagulanyi alyoka afune ssente zino bazigabane n'abasajja bano aba state. So ono ekintu kyonna kyakola kirimu omukono abaga kirimu kyo opastori omutemu kirimu ne state. Naye abali mu state baagala kuba bilioni 3 nga ziva mu gavumenti mu ofisi ya Nabbanja bilioni 3. So buli kyakola awo it's a project well organized and funded with a hidden mission of conning the government through prime ministers so that they can get 3 billion Ugandan shillings on that small project. Era it's a project. Ku Wednesday next week nja kubaletera proof na buli kimu mutegeere. So that mukitegedde ono start gyalimu yakubba government obuwumbi busatu ngira sente ziri mu pipeline. Nekenzogeddeko wano ndowooza ezo zo kijja kuba kitegeeza nti takola ki oyo taddamu kukola ki tajja kuddamu kulabikako wantu wonna era ekyo kyo mukikole ki mukitegeere nti eyo sitanti bulungi nnyo era tajja kuddamu kufuna ssente zino ekyo nakyo kyawedde mukitegedde bulungi nnyo. So eyo naye sitanti mugijjeewo temuddamu giteekawo. Bw'addamu n'aleekaana nga bw'aleekaanye bwe namuwooninze nja kuleeta information na buli kimu ekimukwatako n'amaka ge gayinza okumikiriza nga n'omukazi adduse mu maka kubanga information engiina ate nga sandi yaga digireeta wano ne mukazi wano be. So genda mpola ku bintu byokola ng'olumba Kyagulanyi ne ka project koolimu ka bilioni 3 ziri mu prime minister's office era state yakufandinga okukola ebintu bino nga state tugenda zifuna. Kitegedde bulungi kati neyo stand njagadde mugitegere bulungi naye mugiveeko. Ekirala nga nfundikira ku stand tubika tugenda ku information. Ebiseera bisinga nga bwe mbagambye nti abantu abasinga okukola emiro bakuba emiro nga byebyo nsuubira tubategedde bulungi abantu bano ababawo obudde ababawo amakulu obagendeko kitono mutegere nti bali ku mulimo era basasulwa bye bakola balina ebyabakulu bye bayisaawo leme bibuukira leme tutwalira budde bwaffe obusinga obungi twerabira omulamwa gw'okununula eggwanga lyaffe. Ensonga enkulu gye tuliko bannayuganda kununula ggwanga Uganda so si kudda mu bibozibozi bya social media. Bamuwambye era gwe kyekikuloza nti bamuwambye mu Uganda eri safe. Mukitegedde bulungi eyo ne mugiveeko. Endala njagala buno baka mbusindikire omukulu ono ne stanti ye njagala ekoma olwaleero gwe bayita Gravity Omutujju Wabuyi Gavin njagala stanti ye ekoma olwaleero. Njagala tegeeza public nti omukulu ono ali ku stanti era akola diversion as well. Naye mu stanti ne diversion ayinamu ensimbi zaagala okukuba. Ayagala kufuna obuwumbi 3 okuva mu prime minister's office. Obuwumbi 3